Minisita w'ensonga za ssemateeka n'essiga eddamuzi ate nga yesenkagale wa Democratic Party Norbert Mao alangiridde mu butongole nga bwagenda okwesimbawo ku kifo ky'obwa sipiika owa paalamenti ey'e12. Olwaleero njagala kulangirira mu butongole nti ŋŋenda kuvuganya ku kifo ky'obwa sipiika mu paalamenti ey'e12. Ono mu bigambo byategeeza nti ekiseera okuzza ekitiibwa mu paalamenti nga bwe kyali wamu n'okuyimusa omutindo gw'okuteesa mu paalamenti. Okununula paalamenti yaffe ebeere paalamenti y'abantu, paalamenti eveemu katemba, eveemu obukuusa n'obukumpanya. Mao agamba nti asoose kwebuuza ku babaka abamu okuva mu bibiina eby'enjawulo wamu n'abantu abasalawo ku nsonga z'eggwanga ne bamusemba okuvaayo yeesimbewo. Oluvannyuma lw'okwebuuza ku bantu bangi naddala ababaka abalonde abagenda okutuula mu paalamenti ey'e12 ate oluvannyuma lw'okufuna obubaka bungi nnyo obw'obuwagizi emitwe emikulu gigenda kukyuka. Ono agamba nti oluvannyuma lwe yali sipiika Jacob Oulanyah okufa, ekitundu ky'eggwanga eky'omumambuka kizze kikotoggerwa mu kugabana ku keeke y'eggwanga ng'essaawa eno tewali yadde mukulembeze wa muzinzi ava mu kitundu kino. Ate ne mukwano gwange eyali sipiika Jacob Oulanyah ajja kumbuuza nti Mao nakulekawo obeeko ky'okola nga siriiwo, obadde n'obudde baakulonda n'okulonda okugenda mu paalamenti ey'e12 wakolawo ki? Saagala kwewozaako, njagala mbeere nga nsobola okumugamba nti ssebo nakola kyonna ekisoboka. Norbert Mao era ajjukizza ssentebe wa NRM ate nga mukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni ku ndagaano gye baakola n'ekibiina ekya DP ng'agamba nti ekiseera naye atuukize bye yeeyama mu ndagaano eno. Okusinziira ku ndagaano gye tuyina, NRM erina okumanya nti tutambulira wamu kati. Kakati Mao yeegasse ku lukalala lw'abavuganya ku bwa sipiika nga luno kwe kuli omubaka omukyalo w'ekibuga Mbale Lydia Wanyoto, minisita w'eggwanga ow'eby'ettaka Persis Namuganza wamu ne sipiika aliko kaakati Anita Among. Zawedde Hindu yakusakira eggulire lino ku Lake STV Agale.